Mpita yekolera ngera ndi number 1 music analyst in Uganda. Beba samwe naba subscribinga anaba clicking on the bell notification okumanya buli kyetuba tutaddeyo. Onako olwaleero nzize okubalaga amaanyi ga Paulo Kafeero na lwaki akyayinza okuwa omuyimbi asinga mu byafa bya music wa Uganda wadde nga nze ng'omuntu si yansingira. Njawulo ekisinga n'ekinsingira ne bwe mba sikuwagira nga siri muwagizi nsobola okugamba nti naye akasajja kano kaali k'amaanyi okusinga kye nnali mpagira. Kafeero ku myaka emito yayingira music industry nga azze okuvuganya n'abasajja enjasa biggo kubanga Kafeero yayingirira ku myaka 17 n'afulumya teepu ye muvubuka munnange n'asobola okuvuganyiza ddala n'abasajja kumpi abaali batuuse mu muzaala oba baddako omulundi ogwokutaano kubanga Hamani Basudde yazaalibwa 5 mu 1958 Paulo Kafeero n'azaalibwa 1997 enjawulo ya myaka 12 ddambirira. Kafeero bwajja n'avuganya n'abasajja abo ensibe yali emaze okukkiririzaawo n'abafiitingamu nabo ne bakkiriza nti kana akalenzi kalina ekitone njagala mumuwe ku kitiibwa. Paulo Kafeero yalina ekintu ekyenjawulo mmwe bannayuganda kye mutamanyi era nga kyenziza okubalaga. Kafeero yamanyanga nti wadde ndi mu kuyimba bya nnaku naye ate bano bennyimbira banoonya masanyu kubanga music atwalibwa nnyo ekintu kye tuyita entertainment than edutainment. Music ebiseera ebisinga omuntu amunoonyaamu ssanyu. Kakati Paulo ne bwe yabanga ayimba ku kintu ky'ennaku ng'akuteeramu layini ate muofunira akaseko ku matama. Paulo Kafeero bwe yali ayimba oluyimba Nantabuulirirwa katugezozze mu kivvulu olaba Paulo Kafeero nga akoze oluyimba Nantabuulirirwa akunakuwazza akunyiziza akwenyisiza nogayi naye bannaye kino nga kinene nnyo kino nga kinene nnyo. Kakati naawe omusajja gwe babbira omukazi n'otandika okukaaba naye akugera okaaba n'ajja n'akuteeramu layini n'agamba kakati najja n'empulira nti simanyanga wakomawo eka ng'olina obunanka bwa Uganda walagi kakati mbuuza wali ogutwala luddawo eyo lwaki tewaguleeta n'engutereka eno. Kakati ng'ositula amaaso go n'ogadeka ku Kafeero atereka omwenge nga toyinza butawa mattuka nseko kuseka ate yakuleka mu nseko zo ng'oseka n'addayo ku mulamwa ye gwabaddeko oye Paulo Kafeero. So bw'otunulya Hamani Basudde amaanyi yagamaliranga nnyo mu kusomesa. Kambawo ekyokulabirako nkedde ku makya bankebedde nnina obulwadde bwa mukenenya nvuddeyo mu ddwaliro ngamba bannange nkoze ntya okwerabira oguzibu guno oguntuuseeko nkoze ntya okusanyukako. Kabula dda professional singers eba etimbye yali ekulirwa Hamani Basudde ng'ogenda mu kivvulu kya Basudde. Basudde aba ayinnya ku stage otandika okumulaba kyava akukeneka n'akusongamu n'olugalo nti era buli gwe ntunuulira wano mufu. Imagine gwe bakebedde nga nina akawuka ka sirimu nnonya essanyu omusajja ayongedde kunnenyisa. So ye Paulo Kafeero yamanyanga nti abantu bennyimbira okusinga banoonya masanyu. Paulo Kafeero ye complete artist yekka Uganda gwe yali ebadde naye. Yali mukubi wa bivuga, yali muyiiya, yali muyimbi ate omusanyusa. He is the true definition of a complete artist. Oye Kafeero gwe njogerako. Kafeero yalinnyanga ku stage nga tandayogera kigambo kyonna no bendulu n'oseka n'oseka ye nnyini nga kyakusanyusa wadde ng'ebimuvaamu tonnabiwulira naye nga ye nnyini asooka n'akusanyusa. Kafeero yalina eddoboozi. Kafeero ye musajja eyayimbanga oluyimba lw'omukwano n'okwata akayimba ka Kafeero ak'omukwano n'okaweereza omwagalwawo oba omukyala gw'okwana n'akukkiririzaawo. So bw'owulira akaŋŋambe Hamani Basudde yayimba oluyimba lw'omukwano lumu baluyita Namagembe. Mu lifetime ye yayimbamu oluyimba lw'omukwano lutya lumu naye nga bw'oluwuliriza nga tomanyi lulimi lwayimba olowooza ayimba ku kibba baana. So Kafeero ne bw'obanga tewategeeranga lulimi lwayimbiramu ng'osobola okumanya kikyagezaako okutegeeza. Omanyi mu art fubanga nnyo otegeerwa omuntu atamanyi kyotegeeza oba atamanyi lulimi lwo. N'awulira akayimba k'omukwano naga ono yali ayimba mukwano olw'ensonga Paulo yali amanyi okuyingira kye bayita oluyimba n'alubuliramu n'aluggweramu n'alufukaamirira nalwo ne lumufukaamirira
ne bakola combination ne kyayimbako ekitaali ku bayimbi balala. Paulo teyali vocalist kusinga Fred Sebatta, naye ate kizibu kimatiza omuntu nti Sebatta yali asinga Kafeero eddoboozi olw'ensonga Kafeero ayina ebinnonogo bye yateekanga mu ddoboozi lye. Naawe n'ogamba wow, ono omusajja yasinga eddoboozi. Kafeero yatulowooza nti asinga Sebatta eddoboozi, but vocal ability Sebatta asinga Kafeero eddoboozi. Naye ng'ate kizibu kikkiriza olw'ensonga ono yamanya okukozesa kyalina okusingako ku Sebatta. Paul Kafeero buli mulamwa agulinamu oluyimba, oba buli mbeera ekutuukako mu bulamu bw'ensi eno ng'omuntu oba ng'omusajja oba ng'omuntu, Paulo Kafeero abaawo okugumya. Maama wo bw'afa owuliriza Kafeero ng'akola ziwalumbe zaaya zaani ennyimba ezikwata kufa, Kafeero nakkaabya oba n'akugumya. Buli mulamwa Kafeero agulinamu oluyimba. Omukazi bw'akukyawa Kafeero alinawo oluyimba ng'okubawo akayimba ka movia. Munno bw'akulyamu olukwe ng'okubawo katusuza emyoyo. Ate mwana wattu era bw'ogwa mu mukwano okubawo kabisirikirwa omwana w'omuzungu. Oye Paulo Kafeero gwe njogerako. So bw'otunuulira Amani Basudde, amaanyi yagamalira nnyo mu kwogera ku mize gy'abakyala. Omulamwa gwe gwali gumu, kwali kwogera ku mize gy'abakyala, obulogo bwabwe, obwenzi bwabwe ne kafankunaali yenna ali mu maka. Sebatta amaanyi yagateekanga nnyo ku nsonga z'amaka, nga bw'otuuka okuyimba ku maka, okwagala ebintu ebikwata ku maka, nga Sebatta asobola okutta emiramu egiri mu maka. Mujja wange mutima ndi munyiivu, ebintu ng'ebyo nalwewuuba biki. Awo Sebatta we yali akuttira amaanyi ge gaamuli mu maka. Naye ate Paulo Kafeero teyalina maanyi ge we gaamuli, buli wamu yaliwo. Paulo Kafeero yalinganga munyenye, bwe yaka mu Amerika ne mu Uganda eyaka, bwe yaka e Juba e Kampala eyaka, bwe yaka mu Cairo ne mu Egypt bwe yaka mu Cairo ne Dubai eyaka. Kafeero yali munyenye. Kafeero teyalina boundary. Kafeero yali teyeezimbako lukomera. Kafeero yali teyeezimbako lukomera nti nina kwogerako kino. Buli wamu yagwangawo. Ate n'emiramwa gy'amaka Sebatta gye yayimbangako era nayo yamulumbangayo, n'amusabulirayo, n'amukakkanyirizaayo. Era n'emiramwa gy'abakyala, emize gy'abakyala Basudde gye yayimbanga, Kafeero yamulumbangayo, n'amufufuggaza. Paulo Kafeero ng'ababiri bali bamaze okuva mu bulamu bw'ensi eno, okuli Basudde ne Livingstone Kasozi, ate yeeyongera okufuna amaanyi olw'ensonga yali mikwano gyabwe. Paulo Kafeero n'akola oluyimba lwe bayita edduuma ly'embaga. Ali bwe tuti nsigaddewo nzekka. Buli muwagizi wa Basudde, buli muwagizi wa Kasozi, oluyimba olwo lwamukaabya, n'addira okwagala kwe konna kwe yalina eri Basudde oba Kasozi n'akuwa Kafeero. Jjukira olwo competition erimu abasajja babiri, Enjasa Biggu beebaliwa, Paulo Kafeero ne Lord Fred Sebatta. Basigaddewo bameka? Naye Paulo Kafeero yali tayinza kuvuganyizika mu budde obwo, kuba yali wa kitone ye ng'omuntu weewawo ne Sebatta nga wa kitone nnyo, naye ate yali yeeyongeddeko kye tuyita public sympathy, ng'ensi emusaasidde, afiiriddwa busajja bwe. Era nzijukira ekivvulu ekimu kyali Masaka eyo, Asudde bye yasemba okukola ewaabwe eyo e Masaka ekivvulu. N'agamba bannange, Mukama bw'abanga nziggyeewo, kuba Basudde yalagulanga nnyo okufaako, mbadde nsaba bannamasaka okwagala kwe munninako konna mukukwate mukuwe Kafeero. Kakati Kafeero yatuuka time nga ayina ebyalo bibiri, e Masaka n'ewaabwe eKyaggwe, n'ajja afufuggaza Sebatta. Era bwe yafuna ekitiibwa kya the Golden Boy of Africa, Sebatta yalabanga akalenzi kamukubya akavvulu, n'ayya n'agamba nkoze ntya. Bangi mubadde temumanyi erinnya Lord lyavaawa, Sebatta aliteeke ku linnya lye. Kwe kweteekako erinnya Lord kubanga Kafeero yali afuuse Principal Job Kafeero, naye ne yeetuuma Lord Fred Sebatta. Competition n'etandika. Sebatta n'afulumya n'abawanuka ne tugamba leero Kafeero awedde. Kafeero n'akubba omwana w'omuzungu. Mu mwaka gwa 2024, omwaka gwali gwa 2021 oba 22,
Sebatta yaleeta teepu etabangako teepu gye bayita nfisizaawo akadde Abannayuganda abasinga gye muyita ddole w'omwana wange. Nawuliriza teepu eyo nenzira mu kasonda neŋŋamba musajja wange Kafeero agenda kuzzaako ki, nenzikiriza mu mutima nti Kafeero ameggeddwa. Naye baganda bange akasajja ka Kafeero kalinga mazzi, kalinga mwala gwakiira tekazibirwa kkubo. Akasajja katukuba teepu gye bayita dipo naziggala. Kwaliko oluyimba galenzi mmwe, kwaliko oluyimba Buladina Ndibakooya. Neŋŋamba Uganda ebadde n'abayimbi tennaba na Paulo Kafeero, tennaba kubeera na muyimbi alinga Paulo Kafeero. Kafeero yali musajja nnyo, Kafeero agenda kujjukirwa nnyo. Kafeero ye muyimbi ndowooza yekka mu Uganda abadde a complete artist. Gita agimanyi gisuna, ennyimba amanyi okuziyiya, amanyi okuzimba. Ate on top of that nga Kafeero teyeetaaga bakazannyirizi ku stage, nga ye muzannyirizi. Paulo Kafeero ekimufuula ow'enjawulo olwaleero teyali mu luvu. Kati olunzizeeko mukoopu ntunvudde mu character ye ya music oba ku mulimo gwe. Kafeero yaleka buli muntu n'amulyako. Kafeero teyeesimbako lukomera nti nze ndi wa kitalo nnyo. Kafeero nga bw'aba ku stage oli wa ddembe okuva mu audience ojje ozineko naye, teyeezimbako lukomera. Sebatta oyo yali gentleman nnyo nga yeeteekako olukomera. Olukomera lwe bayita oba vo mwangi oba luvo okwaya nga bamanyi yabanga smart. By the way, Sebatta yalina brand yakyabasinze to branding himself. Yajjanga ayimba n'ateeka ekibbo ku stage, ayagala omufuuwa teekaawo tomukwatako. Kakati gwe omuwagizi eyazze n'essanyu lyo, oluusi abawagizi bayingira mu bivvulu ng'ekigendererwa kye bannaye ndabe oba neekubyeko ne Kafeero ekifaananyi oba ne Sebatta. Kakati bwe weezimbako olukomero oti oba weeretedde obuzibu. Kafeero yayinaako obuntu, y'ensonga lwaki olwaleero yafa naye tukyamukaabira. Abitex mukwano gwange oba taata wange yaŋŋamba ekivulu kye yasooka okukola yapangisa Kafeero ng'amupangisizza akakadde kamuwe kati n'amutwala Masaka ewaabwe. Kafeero yatuuka abantu babooze mu kivvulu kiri. Kafeero teyazimba mutima nti oba sigenda kuyimba nnyongera ku ssente. Kafeero yayimba, bwe yamala okuyimba mu ngeri y'okusaaga nga aba okikubye n'ennyongera ay'ataano mu ngeri y'okusaaga oba ey'okuteesa ng'olwedde amaze n'okuyimba nga ne bw'ogamumma kiryokke. Abitex yaŋŋamba nakwata emitwalo 5 nengawa Kafeero nga ndaba gamugwanidde mu butuufu andeetedde abantu. Lord Fred Sebatta oyo ye musajja atakkirizanga promota yenna kulya mu kitone kye. Simwogeredde bubi naye naye akimanyi. Nga tutegeka ani asinga Kafeero ne basodde ekivvulu kyali nakivubaawo. Lord Fred Sebatta Paulo Kafeero yasaba obukadde bwali 4. Lord Fred Sebatta yasaba pasenti nti ekivvulu nkitwalako pasenti bweti. Newesanga atutte miliyoni nga 10, Kafeero nga atutte zino ntonotono kyokka nga ate Kafeero yeyasinga oleeta abantu. Naye okeera omuleka kubanga yali musajja w'amaanyi naye Sebatta ng'omuntu ate ng'amanyi value ye, but teyabala. Time etuuka nga tokyali sseggwanga, nga tokyalina maanyi galeeta bantu nga kyeweetaaga gye emikwano. Era olwaleero Sebatta waali ku nsi naye alinga eyaffe edda. Kafeero eyafa yalinga omulamu. Buuza haawo sivodde wano bwe nze nakulira ekiwenda ekigamba nti Kafeero aziikulwe. Weewaawo tageti yange teyali ya Kafeero aziikulwe. Nali njagala eggwanga lizuukuke ku nsonga z'abaana ba Kafeero ababooleddwa zigiwa attention. Naye ensi yatuwalana. Nenfuna n'essimu okuva mu State House nti mugeza.
mugeza bakuwaanawaana mugeza naye nga Ssebatta waali mulamu era alaaja n'akaaba bannange nina amabanja ekirwadde kimbalembirize mumpe ku ssente ngende Boston banzijanjabeko naye nga teryamuwa attensioni mu bufunze Ssebatta yafiira ku nsi Kafeero mufu naye alinga omulamu olw'embeera ze okukola emikwano obutezimbako olukomera obuteegulumiza Kafeero yafa bwe twayogera kumuziikula baatukyawa Ssebatta omulamu bwe twayogera kumusondera baagaana kaakati kikyentegeeza Kafeero wadde yalinga omutamiivu atawa brandi y'ekitiibwa naye era sitiiru kimukoledde mu kufa kwe kubanga olwaleero buli nsonga ya Kafeero ezuukusa eggwanga eya Ssebatta akyaliwo abantu bagitwala nga ya bulijjo olw'ensonga yali yeezimbako olukomero olunene wakati we n'abawagizi be Kafeero yalina obunafu bwe atawa brandi y'ekitiibwa Kafeero yatawa brandi y'ekitiibwa mutamiivu abamwenge abamuki kakati waliwo obunafu buno nti Kafeero azze okuyimba ku kivvulu oba Kafeero gwempangisizza nga ku lw'omukaaga alina okunkolera ekibibi ewaffe Butambala kaakati gwe muyisa okukola asooka mu bubbaala bw'okwo ate gwendese basasulire bamulabe ate asooka kunywa mwenge kane weesanga nga bantu batono abajja okumulaba kubanga bwe yagendanga mu bbaala bw'omwenge ng'ate abayimbira namu ne weesanga tebajja mumusasulira kujja kukola ki kumulaba batera still nakyo kimukoledde ye ng'omuntu kuba bwe yafa abantu bakaabanga musajja waffe abadde atugulira omwenge musajja waffe abadde teegulumiza musajja waffe ow'erinnya naye ng'ate abadde akyamanya abantu ba wansi ekitaali ku banne bali ababiri abeetwalanga nga bakabaka ab'ekitalo ennyo banze situukwako agemanyi ga Pawulo Kafeero agenda kujjukirwa Pawulo Kafeero alisigala nga ye number 1 of all time manya bampitanze yeekolera subscribinga bwe mba byenjogedde birimu amagezi subscribinga ku YouTube channel yange gye bayita yeekolera official mbagala nnyo bantu bange mirundi mingi nja kufunangawo obudde nzije tunyumyemu ku bintu nga bino kubanga mwetaago bimanya ate abali bebawadde abasinga baafa mwasigazaawo nze omulamu anja bamita yeekolera the number 1 music analyst wabula bwe manjogedde Kafeero nga muwanise tekitegeeza nti abalala mbakakkanyiza on top of that nze siri muwagizi wa Kafeero naye njawulo ekisinga n'ekinsingira